Genda kumani. Jebaleko ssebo. Kale ssebo. Ye. Nawe jebaleko. Kale ssebo. Ssebo mbadde nkubuuzaamuko katono. Mbuuza. Nti ye gwe nannyini kasooli ono. Era gwamukuuma n'ekiro. Yenze era kyova olaba onsanzeemu. Bannange. Kitegeeza ye gwe taata Aginensi. Yenze ssebo. Obadde oŋŋamba ki? Just badde mbuuza nti nno Aginensi ali atya? Aginensi gy'ali ali bubi nnyo ali mu ddwaliro. Bambi wali omusse. Ali musse? Wali omusse nanti olaba? Aginensi namugamba ekituufu nemugamba nze sirinaamu ssente zigenda eri kukyakala nnyo at least tukyakalire wano. Kati naye era yali aŋŋambe n'aŋŋamba nti mu kasooli omwo taata atera okubeeramu ekiro ng'akuuma. Ne mugamba engeri gy'eri Christmas taata we alinza okuba nga yagenze naye kukyakala. Kati ne tujja wano mu kasooli ne Aginensi. Era kati twali tuli awo bwe tutyawo nzijukirawo. Kati nagenda okuwulira ng'omuntu afubutuka muli ng'agamba mubeere awo temuvaawo. Kati ne tudduka ne tuyita wano. Era twali tukkirira awo ejjambiya nejja kwe kutema Aginensi n'agwanze ne muleka n'enziruka. Kambuuze. Yegwe ekirenzi kye nali ngenda ottema ne ntebamu muwala wange. Yenze. Naye kati ekibadde kindeese. Badde nsaba ombuulizeeko kwa Aginensi nti nno akumpeereko akantu kange kuba twawanyisiganya nagenda okutuuka ewaka nga nyambadde kake kati ate yalabika yayambala kange. Musabe kaki? Kagundi kange kaliko ekituli akakuwe nja kuyitawo wano ndowooza nkusange nako. Genda kumani. Jebaleko ssebo. Kale ssebo. Ye. Nawe jebaleko. Kale ssebo. Ssebo mbadde nkubuuzaamuko katono. Mbuuza. Nti ye gwe nannyini kasooli ono. Era gwamukuuma n'ekiro. Yenze era kyova olaba onsanzeemu. Bannange. Kitegeeza ye gwe taata Aginensi. Yenze ssebo. Obadde oŋŋamba ki? Just badde mbuuza nti nno Aginensi ali atya? Aginensi gy'ali ali bubi nnyo ali mu ddwaliro. Bambi wali omusse. Ali musse? Wali omusse nanti olaba? Aginensi namugamba ekituufu nemugamba nze sirinaamu ssente zigenda eri kukyakala nnyo at least tukyakalire wano. Kati naye era yali aŋŋambe n'aŋŋamba nti mu kasooli omwo taata atera okubeeramu ekiro ng'akuuma. Ne mugamba engeri gy'eri Christmas taata we alinza okuba nga yagenze naye kukyakala. Kati ne tujja wano mu kasooli ne Aginensi. Era kati twali tuli awo bwe tutyawo nzijukirawo. Kati nagenda okuwulira ng'omuntu afubutuka muli ng'agamba mubeere awo temuvaawo. Kati ne tudduka ne tuyita wano. Era twali tukkirira awo ejjambiya nejja kwe kutema Aginensi n'agwanze ne muleka n'enziruka. Kambuuze. Yegwe ekirenzi kye nali ngenda ottema ne ntebamu muwala wange. Yenze. Naye kati ekibadde kindeese. Badde nsaba ombuulizeeko kwa Aginensi nti nno akumpeereko akantu kange kuba twawanyisiganya nagenda okutuuka ewaka nga nyambadde kake kati ate yalabika yayambala kange. Musabe kaki? Kagundi kange kaliko ekituli akakuwe nja kuyitawo wano ndowooza nkusange nako.